era ng'ekifaananyi ekigenda okukozesebwa akabonero byebyo omukulu abibalaga kaakati ke baleete Planet Mobile Sound. Ekuba tetegeera njaga bagisanga wali ku pension house ekizimbe ekidda kale akalango tikanaba basaba ne banyabo ali Haji Twairi Sebagala Sentebe w'ekibiina ky'NRM omuwummuzi ow'ebyafaayo ataddeko omukono gwe awandisa mukono gwa kkono awandisa ntinze Haji Sebagala Twairi Sentebe w'abasuubuzi b'emmwanyi mu ggwanga era omulimi bwazo n'ayongerako naga nti Ssekikuba amukwatako nfaafagana naawe ekigambo ekya mbasomera byawandiika agambye nti sivuddemu NRM naye ku Ssekikubo kwe siva kakati maama Peace kusaasira Kanyesije naye nakwata nagamba nze ow'amalagala nze ow'ebikopo nze ow'obutebe nze ow'essepiki nze kinnawolovu kansayininga mundabe maama nze Dalton wondabiranga ddala nze mbadde njogera ebyo kakati ekyo ne kiggwa Mbonye Emmanuel Fumulyamu Nsonda sipiika omuwummuzi wa district ey'Emukono naye n'agenda n'agamba nze Mbonye okuva empatta kegwake ketonye Ssekikubo tulwanye entalo nga nkusabira olina okubeera omusumba w'ova w'enzira yagwe mubaka wa parliament ebyo bigambo badde byono bana entegeko Ssekikubo mutabani wa maama we ne taata we ataddeko omukono n'agamba nti kiwedde basebole banyabo abatuuze aba constituency eno Nakisunga nga chairperson w'omukolo guno era wa campaign za Honorable Ssekikubo Mubaraka ntwala omukisa guno okulangirira Honorable Ssekikubo Mubaraka nga candidate waffe agenda okuvuganya ku ntebe ey'omubaka wa parliament 2026-2031 era ffenna gwe tugenda okuwagira ku lwa Katonda n'ensi yange mwebale nnyo mwebalire ddala.